Abatuuze bagamba nti ttimba ono abadde ababuzizzaako obwekyusizo. Okutuuka okumukwata kigambibwa nti aliko enkoko ku kyalo ze yabadde amize. Bagamba nti tebamanyi gye yava mu kitundu kyabwe kyokka ng'ensolo zaabwe nnyingi nazo abadde azimira. Kakati bwe kimaze ebbanga enkoko kizirya ne tugenda nga tukiriimisa mpaka lwe tukigudde mu buwufu nga tutegeera ki ekiri enkoko. Mzee wange mukulumira afiiriddwa enko ez'essente emitiivu kati ne okuba nga tosodde ottaasa abantu abalala bali ku kitundu abalunda embuzi. Eyakulidde okumukwata Ssaalongo Muwaire atutegeezezza nga we yamugwikirizza kwe kukunga abantu abalala okumwegattako. Oluvannyuma tukisanze kimaze okutta enkoko 26 nga n'endala mirambo giri mu kisibo. Kati awo oluvannyuma kukireetera banayo kuyita bannange ne tukirumba waggulu kikyali kyalinnya n'ennyina kati kirinnya amadaala waggulu gye jakubye ebiti by'enkoko. Kyokka waliwo n'abatuuze abategeezezza nga we balina essanyu okuba nga balabye ku ttimba omulundi gwabwe ogusoose. Ffenna tukuŋŋaanye ne tulaba ku ttimba wadde yezze enkoko za muzeeyi yaziridde era si abajja okukikima bamuwe ku kasente akawera naye nga ttimba ffenna abadde wano abasinga tetulaba nga ku ttimba era tuli basanyufu ffe. We tuviiriddewo nga poliisi okuva e Bulera emaze okutuuka era n'ebasaba bamusibe ku muti balinde abavunaanyizibwa ku bisolo okuva Entebbe bamutwale kyokka nga bano baakutuuka ku lunaku lw'enkya.